Sheebah robo oyingirirako. Sheebah omwagala kyenkanaki. Sheebah muyimbi wange kuva dda yali crush wange nga nkyasoma mu secondary. Naye kati bwe tugenze tukula. Naye akuze. Dina omuntu ebiseera ebisinga oba oyina crush wo. Mukama n'akuwa omukisa n'omusinka nabulawo ebintu bibiri. You either put down your crush feeling oba you feel eyongera ogenda maaso. Kyemayi Sheebah amusinkanako dda. Anti naye yalinenako crush. Naye yakuba nti agunako crush. Lwaki wakkiriza nga naye yali crush? Yali secret admirer wange. Wangi? Kati omwesinkana ne mwegamba. So we met, we talked about it. And we let it go. I know, just like that. By that time, nalimu married, nalimu relationship. Nga sinayingira wa Donzera, nalimu bwa Tasha, unayankasukira ebintu ebweru. Nanga Junior, gogenda kolanga gwa kuwasibwanga buwasibwa bwotyo kiki? Mbifunyemu. Ebyokuwasa. Ekitimwa kye eky'obusajja kirwamu eno embeera. Eky'obusajja ate kati siri musajja. Andi n'omusajja yenna alina okuwasa omukazi ng'amwegwanyiza nadda ewaabwe n'amugyayo mu butongole n'amuteeka mu maka. Tulaba ng'ate gwe babikola. Bajja kunzigyayo mu butongole. Si bw'ogambye mbu bamujja mu butongole. So bajja kunzigyayo mu butongole abaana babaagadde nze nja abakyala balina ssente. Bwatu tyona wetandise 21 questions olunaku olwaleero era nga Tamale Junior gwe tulina mu studio. Njagala okubaza buli muntu atulinze in yabadde yamwesunza okuva obwedda. Comments ku Facebook ndabye nga ziyika nga muziyiwa nga mwesize program y'olunaku olwaleero. Ntumira kuddamulira awo ku Mityana Boys. Kimera nawe mtumirako Douglas nawe mtumirako na buli muntu alaba Spark TV right now okusinziira w'osinzidde. Kati nno njagala kubuuzaako mukama wange. Ekintu ky'okubeera nti oyitibwa omukazi mu bantu wali okiwuliddeko? People say that Tamale Junior mukazi. Nga bampita Sister Junior. Sister Junior, chiboda bakuteka musali abakyala. By the way, nze mbadde ku social media for a very long time and buli omu akkirizibwa okumpi takyayagadde. Okay. As long as manyi nti siri ekyo tekinnumyangako mutwe. Why should I fight to prove what people think it is best for them? Okay. So nenga gomulowooza kiva ku kikale. Generally, let's say cause kyemayi bakiyita bwe kiti, sometimes you sit down and think you're like very right bakikola bwe but no manyi ensonga. Akali kyogamba chameleon bamuyita chameleon aba chameleon. Linya yali eweeryo tulimanyi. Kabaata bamuyita kabaata aba kabaata. Yabikolanga ebyakabaata. Abambaata. Yakolanga ebyakabaata. Kati nange bampita Sister Junior, mbu Sister Junior afumbirwa simanyano ba. That's up to them, it's their opinion. Okay. Nenze me am Tamale Mirundi Junior, okay. A free soul, anyumira obulamu bwe. Who doesn't give a damn wona ayogera ki? So kati it's up to them. Okay. Bampita Sister Junior, and I have no offense by the way. Sina buzibu nabo. Bakuyite. Okay, bali ko. Bampita nyanukula. Nti Sister Junior. Mpaka yebaliko. Kati oba n'omukyala nga mutambula ddala nga omukyala vibinga mukyala ng'omwogereza. Ne bakuyita Sister Junior. How do you feel really? How do I feel? Of course, it doesn't apply to me. It applies to omuntu yenena and Peter, and they don't call me in a wrong way. Oh, yeah. Nenga gwokwana ddi? And igwe bankwana. I'm too handsome okugoba abawala bawano. Kisegeera nabirimu n'embivaamu baavu tebalina ssente bamanyira. So abakyala I have dated rich women. I think my last relationship was with Donzella. Alinga yakube wala Donzella kuba California tambulira Muhammad. So we have upgraded life to that level. Ne okuva Donzella we yakusula ludda nko mbufumbo bulala bona botulaze. Ucheza Donzella yakuba wala. Ndi mu marriage hibernation. Yani oyo ate. Anti oddayo oko ku drawing board. Osegera n'oli thinking nabuli mulimo gusala. Kale gogo bufumbo oli mu sente zonoonya. Soba wakabufunamu ki kale? Sofa. Obufumbo bwakagendamu abakazi abalina ssente. Wakabufunamu ki? Bangulidde amataka. Bangulidde amamotoka. They are good people by the way. Those women with money. Teba stressinga. Kati gwakokolanga ffe tukwa bakatize embeera mbufumbo ew'omwami nkera n'enfumbo ekyenkya nsiimuula ennyumba njoza naye bwotyo w'obeera ng'obonaabonanga ffe. No. Kale because olina okwoza ebintu at times ozza abaana ku ssomero n'okusiimuula ennyumba. What's wrong with that? Tobina mbuzibu. I mean that's housework.
Tamale kangubuzeeko Tamale Junior. Kakati ennaku zino olaba abakyala be bafuna embuto when they cannot do that housework. Men do it. Okusitula abaana tekikukyali mulimu gw'abakyala. I know. Kati gwafuuka gwa ffenna. Gwafuuka gwa ffenna. This communal responsibility for marriages that have upgraded that maturity. Wotulako ne taatawo Tamale Mirundi. Ngomwe munyamyamu son to father, father to son. All that talk agabe, my dad is proud of me. Daddy was proud of you ku chiki yali akugambyeko. Angambe ki. I'm in my life and he's in his life. Kitegeza talina buzibu. Tamale bwe yamwagalanga bwali. Proud of me over what? To be proud of. Like any other father to a son. Go are proud of. Very much. Okay. May he rest in peace. Musanyufu. Me, my dad, his opinions, whether he's proud of me or not. Kati yegwe. Kati yenze. Abadde okyanyonyo kati planned kid agamba ku kitaawe nga munyiziza. Yes, kati feba planned kids, you can tell your dad that I'm not happy. So nalaba Lizari ayomba n'abaana be overparking. I know. Please take your cars outside. I have nowhere to park. I know. Kati bana abazadde abaavu babeerawo bakuba abaana omwana apamye ne bamukuba asima omwana akoze bikiisi omwana teyasenye mazzi bazanya gogolo. I didn't grow up in that life by the way. Era nze life yange temulimu kubonaabona bwawo mamange n'atunda kabalagala simanya ne tubeera ku street nze ndi mwana wa ghetto ffe twakulya mu bikomera nkitegeera tomanyi nnaku. The way you judge me is not the way you judge other people. I see life different. Omuntu anajajinga Tamale Junior ayino muteeka mu kategori y'abaana bali abaakolerwa. Planned kids. Me, I sit in an office. I'm a technocrat. I work in the Ministry of Lands. Nkola esikweri. I drive my car back home. I know. Kakati mukwano bambi nze ebyo ebyabazadde simaba n'empisa. Sikola mu kisaakaate. I know. Empisa nze tezisasula landlord. Empisa like okay, be with so you. So mufunze toyina mpisa and you're fine. Thank you so much. Sizina ate ndabika obutazifuna kati. Myaka joli mto so like me and my dad in a relationship with Nundi, we agree, we disagree. Okay. We laugh, we cry. Okay. Because he's my dad. Tamale Mirundi Junior. Besides being a son to Tamale Junior, I mean Tamale Mirundi Gwetumanyi. Senior. What is your claim to fame? Kakireimo sekategedde bulungi. Owedanga gwafuwa oluzungu naye gamudde wala munnange. Maikirayimbu to fame. Yo claim to fame. Okay. Kati naye kakirimu nakasome mu kibuuzo kati naye sikamanyi bulungi nnyo kale omuntu omuwa nsonga ki eyakufuula omumanyifu nga bw'oli. Abannayuganda okumanya n'okunjagala because I live my life. Okay. I'm not copying anyone, I'm not competing with anybody. People thought mbunzize mawulire oba kufuna bwemupi. They found out that actually sibyenjagala. Abamu ne bagamba mbukanakana kazze simanya kukola ki. No, I'm just living my life as a celebrity in this country. And if you're a celebrity, like when you have a name, you are living your life, you post life, people will follow you because you're original. Yes, so zako, second I'm handsome. Abachala abali they will always come to my inbox. Banange Junior, I want to marry you. Junior, can I be your friend? Yeah, it's not God given. It's a sacrifice. Look at my skin. So we eat nutrition. Tugenda ko mu spa tweteka mu sente. Ogende kagambo copy nenjuka ezimu ku bantu abadde bambuuza ekibuuzo. Lwaki Junior Tamale Mirundi Junior yagira mu kifaananyi kya taata we Tamale Mirundi. Okopa taatawo wali okiwuliddeko era golooza kiva ku kyo kikugambisa ekyo. Kati nandikopyani. I'm a student. I'm psychology. I studied human brain. Omwana waba yakulange wabwe waliwo sente waliwo supermarkets bavuga emotoka tosobola modetingira ku motoka. There are girls here who ask for land titles. Ate ne wabaawo abasaba ice cream. Banji. Yes, so kisinziira wajja wakulya mu psychology tukiyita nurture and nature.
Oh, yes. Where you grew up and the environment it gives you attitude. Perception shapes attitude. Attitude shapes behavior. Yes. So me, I copy my dad because I'm his son. I have that right. I know. Yes. And my dad is not a criminal. He's a very powerful person in this country. I know. So I think that is jealousy. You know what I mean? Yeah, muna anti mpaka kuwulira bubi. Yes. Muna abantu bayina ennugu ne bagyekwekamu. I know. Today people use religion okwekwekamu nnugu zaabwe. Era ebyo Katonda tabyagala yakubiddeko essimu. Atamala kuba simu bana. Okitegeera. Yawandiika bye tulina okugoberera. Kakati gwe Junior si gwe asoose okugula emmotoka. It's mine. I know. It's my sweat. Ng'olina amaalo bagakolera ku bitali bibyo. I know. Ekikyo osobola okikolerako amaalo because your sweat is yours. So tuyina enge mu ggwanga lino tuyina obutaagaliza that even when you see Junior with his dad nga omwana akoppa taata we kati akoppewo. Kyekibuuzo. Kati awo wenkubuuliza. Oli musajja and every man ayina ekintu kyeyite nze ndi musajja lwakuba kino nkizudde nnyo basajja bangi ndi musajja aba nina ekirevu ndi musajja lwakuba nina bwendi ng'ogyeko ebibagatta mwenna what makes Tamale Junior a man? Maanyi ga kisajja mu buliri. I have man power. That's what makes me a real man. Okitegeera waliwo abasajja nga basajjasajja nga tayinza kukuba lusozi okitegeera. Nekati when you a man producer kyewakoze leero mama Brianna. So nze nenyumiriza nnyo mu maanyi gange ag'ekisajja. Okay. Yes, and I'm proud of that. Buli mukyala gwenkutteko she can testify nti by that boy. Lekati ate okugulwaki bukulekawo ng'ate ogamba nti ensonga ezo zosinga okukatiriza obulungi. Gatuuka ne gakkamu ng'olina okukozesa ku budagala awo bw'omufunza. Kati bumufunze gaggwamuko. Amaanyi gatuuka ne gaggwamu. Naye Tamale Junior kanguzeeko ekibuuzo. Zino video z'ogendako nga kati bw'oli engeri gy'oyogera olina abantu b'olumya olina b'owa direct nga banyiiga ebyo tebikulumyamuko ku mutwe ne wejjusaamu n'ogamba why did I do this? Sajja ku for anybody. I didn't come on social media to please anybody. I know. Era we waba alowooza mbu Junior yajja musanyusa. I'm not a comedian. I know. Bagende balabe comedy. Me, I'm just living my life and I'm giving my opinions. Okay. Okay? And those are my opinions. You can agree with me or disagree with me. But facts will remain facts. Ebintu byokola gotolooza nti byebweru nnyo biri so western. Kuba mu ggwanga Uganda ebintu ebimu ku byokozesa oba obyoga tulina ettuluba mwe tukuteeka. Naye nga lyogera mu nsi ziri ez'abazungu balina ettuluba lye bakuteeka nayo ng'ate lyanjawulo. Yeah, by the way, my life singa kati ndi bweru. Naye. But because I'm offering a service to this country, I can't just leave. Ate oli so patriotic. Yeah, like I'm a technocrat. Oh yes. Nsevinga amataka g'abantu kati wenna agenda ani anaabikola. Rose for mattresses batadde mu ssente okubeera nga tulina show ennungi bweti nawe nga bw'ogiraba. Tamale Mirundi Junior twamulanze bangi mwamwesunze ate era nsanyusa nnyo nti bangi mumulabe ne munyumirwa. Naye ng'ate ebifaliso gwolina okubeera ng'osulako guli omufaliso gumu mukama wange gw'olaba Spark TV gwe mufaliso ogwa Rose for mattresses. Munnange gino ebifaliso bawa emyaka 10 ejja garanti igwa ali mu Kampala delivery ya bwerere ali mu nsi z'ebunayira musobola okubeera nga muteesa bakutegeeza balina buli mufaliso oguli mu buli shape gye weetaaga bakubireko if you are there and you have any question eya Rose for mattresses ku discounts ez'enjawulo ze balinawo ku 0703 48 2468 oba 0703 48 2468 beba Rose for mattresses and they are the world of beautiful dreams. Nkyalina Tamale Mirundi Junior mu studio naye nga bw'atyo speed gyambugiddemu yeeyo munnange. Annawo ka segment kankangu nnyo twagala okutegeera Tamale Mirundi Junior mu mbeera bweti pass or bang. Njagala okumanya if I told you Carole Kasita would you pass or would you bang? Pass. Lydia Jasmine. Jasmine pass. Winnie Nwaje. Bang. Nyavula. Koyaje. Lwaki egasiddwa gatiddwa? Naye Winnie. Carol Nantongo. Pass. Pinky. Pass. Chichi ngonyiza. Pass. Quick or long? Longo. Short or tall? Aha, short. Fat or small? Fat. Lights on, lights off?
Lights on. Mbalala gulu. Mbalala. Waliyo ki? Byonna ebibeerayo. Byonna ebibeerayo. Okay, Tamale Mirundi Junior. Woba weerowoozezzaako ne wetulaba oti mundabirwamu kiki osinga okwegalako ku mubiri gwo? I love my eyes. Okay. Okitegeera gali so seductive. Okay. And so inquisitive. Akola ki oyo ate? And moistive. Inquisitive abaaki? Omuntu kwegamba nga atunula with this eye like wentunuya omukyala yenna. It's like a magnet ayinza okujja nangamba do I know you? Mu bulamu bw'onyiigako ddi ebiri serious ng'omuntu akunyizizza oba ekintu nga kikunyizizza? Ebintu byensinga okunyiiga people to say lies about me. Njagala nnyo amazima. Okay. Wojja n'onvuma ebituufu I feel happy. But wonjogerako ebitali bituufu okay I feel bad. Ebigambo ebimu by'okosa ng'oli ku social media okwo ebimu biba bimukola tobyejjusa yo biyigirawa kale kubanga oli planned kid batono nnyo abalina ebigambo ng'ebyo kati wabiyigirawa okubyeteekamu. Nedda buli omu omuhandolinganga bwazze.